kyova olaba Mukama yaŋŋamba nandaga Museveni gwalina okuwa obuyinza era nze mumanyi si Muhoozi si Bobi Wine saani okugoberera mwebale kubanga ate mufulume kitundu kyaffe kyakusatu tukyali ne kapiteeni atutwalira ddala mu maaso mukulikayo mu kitundu ekyasoose nga bakulukira oba nga unveiling nga bakujjako obulimba obwo bwobadde omanyi nti Muhammadi ki ate Muhammadi nti gyali oba yali nabbi. So nako olwaleero kitundu kyaffe ekyokusatu ndooza tugenda kuba nga tukwata yatusuubiza ku 7 churches nange sizimanyi njagala nziwulire ez'omu Kampala. Omanyi Kampala eyo yavunda dda ate omulabe omanyi buli ali eggulu amatu gali Kampala ali ebuwalabu amatu gali Kampala. So amakanisa agali mu disitulikiti amalala galinga agatakyali ku mulamu agatakyalina maapu buli omu atunulidde Kampala. Naye ndowooza omukulu agenda kuba nga akola ki atunnyonnyola ebintu ebyo nga we biri. Landisa Hotel mu kibuga Jinja ayitirawo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Naalo ng'ali ku kamera mukulu tusanyusa okulaba mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Amiina. Ebale kututwala mu maaso kaakati otusuubiza awo manyi tudde ekyokubiriza ate kyekikyasinza okunyumira kuba ebira sinnabiwulira ngize bingi ate nekinyumira n'ekyokusatu kantegenya amaato manya tuva ku ddaala tugenda ku ddaala kakati era nze nzirayo nnyo ku roots ku Mulandira Mukama bwe yampita. Okay, mu introduction yange nina bye naleseeyo ebitonotono bibeera important kubanga omulimu gw'okuvuga emmeeri teyali kariya nga bwe ŋŋambye naye yali simbo kaali kabonero era nga bwe kaali akabonero bwe nvaayo ne ŋŋenda e Makerere nafuna upper second class mu 1998 abamanyi eby'e Makerere ku saawa eyo yalinga first class mu kaseera kano 98 kakati nakolerako project planning and implementation. Nze eyawandiika project ya standard gauge railway abagisomako nze nagiwandiika nagidesigningira na ku computer yange kati omuntu nakwata nagitwalira President Museveni. President Museveni nampita n'agamba yakoze project eno muleete wano neŋŋenda era yali emanyi siri mu Uganda. Bwe twatuukawo twatuulana mu kasenge njogera awulira ebintu bino bimutuukako siyinza kulimbisa. Hotero ya Gerald Sendawula simanyi na bwe bagiyita eri Masaka ku kasozi nga ku Presidential Lodge gye namusanga ne twogera nambuuza gwe wasomera wali mu Uganda wasomerawo ebintu bino era yeewuunya nnyo nti Omunnayuganda asobola okukola ebiki. Nejjukira nti calling eno ey'obunabbi obeera creator buli Katonda kyayagala okukola akola ki era project eyo yali prophetic era erina okukolebwa. It was a prophetic project. Nagenda Tanga era route gye na designinga nga leero yegenda okuyitamu ye route pipeline mwegenda okuyita ey'amafuta kubanga ebyo byonna byali tabinabakola ki bwe nagenda Tanzania mu kusisinkana abakungu ab'enjawulo nzijukira nasisinkanako provincial commissioner ow'Etanga mukwa wa Tanga yaŋŋamba nti this project is too good to be true. Naga nti tesoboka naye we twogerera wano Tanzania ezimbye standard gauge railway gye baali bagamba nti tesoboka naye basooka kugiwulirira ku nze njogera ne President Museveni anjulira yampa sente neŋŋenda e China nina wano I have photos here nga ndi ne President Museveni nampa sente neŋŋenda e China nensisinkana aba China nga bagamba bo balina sente bayagala okuleeta wano sente almost $1 trillion nga baagala bakole banka wano mu Uganda financing projects mu Africa mwonna oba eri Mauritania oba eri Eswatini oba eri mu nsonda eri Somaliland oba eri Mozambique nga sente bazijja wano ng'evuganya World Bank kyekyagiremesa okukola ki naye nga zaali zikulukutira ku nze. Kati ebyo byonna nga biwedde nga byakaggwa kubanga nagenda e Kinshasa eyo
Nzijukira lumu nagenda Kinshasa nga prime minister alina okufuluma eggwanga naye nga talina kgenda nga tasoose kundaba. Era emmotoka saayita nawali ku check-in ne bampisa eno nenziruka era namusinkana saawa 2 ez'ekiro mu ofiisi ye. Kakati ebyo nga byakaggwa nalokoka. Kati bwe ndokoka Yesu n'atandika okundaga n'aŋŋamba nti ebyo byonna nakulagako bulazi ne omulimu gw'ogenda okukola gwange. Kati project ziri ze nawandiikanga ez'ensi ye project kati guno gwe mulimu guki ye 7 churches Kampala. Kakati n'atandika okundaga. Obubaka obwasookera yasooka kundaga mulimu gw'okuwandiika kubanga Yesu yajja n'akozesa eppeeni yange kalaamu yange okusumulula abantu mu kkomera mu kwolesebwa. Kyali kitegeeza nti nina ekirabo kalaamu agenda kugikozesa okusumulula abantu, bijja kusumulula abantu. Era bwe nagezaako okwemulugunya kubanga namala ne nsanga obulamu obuzibu ennyo nga bw'omanyi oba nemulugunya nga ngamba ekintu kimu nti gwe tomanyi singa omanyi ky'olina, singa omanyi era nga ndagako lumu muntu yajja manyi ze ndaba abantu oba babeera bamalayika nga singa obeera musawo oli najja nakugamba nti waliyo emergency, waliyo omuntu emergency case. Kakati there and then kantu ne kajja kalinga ka mizaani eno eya wansi kwe bapimira ensawo naye ate at the same time wano mu maaso ng'eringa boda nze nenyimirirako bwe nti bwe nayimirirako ne tusituka nalaba nga tuyisa ebizimbe nga tugenda eri gye twatuuka nayo yalinga nsi nendo tutuukayo nga waliyo omuntu amaze ennaku 3 nga mufu. Kati nga bamubikako ebintu biringa bikoola manyi kati ebyomwoyo byo zino engoye zakolebwa abantu toziraba biri byalinga bibeera nature. Kati bwe nayimirira abantu ne bava side ne side ne babikula omuntu eyali yafudde. Ngenda okulaba yali muwala mukazi mutototo late teenage. Kati walinga waliwo ekitaba ky'amazzi nga awali omulyango ogwo waliwo ekitaba ky'amazzi mu ttaka naye nga gali very clear. Basitula omuntu ono omufu ono ne bagenda ne bamussa mu mazzi gali imazing. Agenda okulaba nga anyeenya omutwe ng'atunula ng'ava ne muki. Kati kaali kabonero Mukama nga ŋŋamba kubanga lwaki why did they have to pick me? Bali basobola okukikola. Kati nze okumpiikinga Mukama yali aŋŋamba olina obuyinza obuzuukiza n'abafu nga gwe mulimu guno. Buzuukiza ki? Yali akutwala to witness. It was at my order. Nga bwe baleeta Yesu n'azuukiza Lazaro kye nagenda okukola ki? Naye obubona bubonero bwa mwoyo. Saagala omuntu abeere yagamba nti weepanka ogamba ozuukiza n'abafu naye tuzuukiza bafu ba mwoyo. Bantu bafa dda mwoyo. Bafu ba mwoyo ate eyo ye konsaani singa obunene ya Mukama waffe. Okufa okuliriyo. Kaakati ng'amaze okundaga ebintu ebyo nandaga ekkanisa nga gwe mubiri gwa Kristo. Mu kwolesebwa kumu bandaga ensi 3. Ensi esooka y'ensi eno ey'abalamu. Kiringa singa obeera mu bbanga n'okuba satellite y'ekibuga Jjinja. Olaba activities abasindika ebigaali abahawkers abakola batya babodaboda nendaba siini eyo bwetyo. Kati ne banzijawo ne bantwala mu kifo ekyokubiri. Mu kifo kino nasangayo bantu abaali baafa naye ate ng'eri balamu. Nalabayo jjajjange azaala taata, nendabayo taata wange naye nga already yali mufu, nendaba ssenga wange nga bamuteekateeka n'okugenda mu bufumbo biki. Ng'abantu abo wano physically baali baafa naye nabalaba mu mwoyo balamu. Kaakati ne banzijjawo awo ne bantwala mu kifo ekyokusatu. Kino ekifo ekyokusatu ate kyali kyanjawulo nnyo. Saagala gamba nti ggulu
kubanga tebakiŋŋamba nze soogera kye saawulira. Kaakati mu kifo kino ekyokusatu nali sirinya, nali weightless nga sirinya nga nseera mu bbanga awo, naye nalabayo oba ekifaananyi kya Garden of Eden nga bwe yali efaanana, nga buli kimu kiri natural, nga kiri cool, kugamba nga n'ebisolo nga bitambula majestically, olaba nsozi, mayanja, biki, mabira. Kakati eddoboozi ne liva eri. Olaba emmotoka ezo ze basibako emizindaalo eziranga ebikujjuko, bw'ebeera ewala eddoboozi libeera faint. Bwe lyange kusembera nga likula, kati wano ku piki yalyo liyinza n'okukwabya amatu, eddoboozi lyali bwe lityo ne ligamba nti the Catholics, yayogera Lungereza luno lwenjogera, and I quote, the Catholics are a poisoned spoon. The priests have started their own church and left church work to me. Kati mu bukambwe obuzibu n'agamba, how do I do church work? Kati awo nga litandise okubulirayo n'agamba nti look at the church in Yugoslavia. Naye nga yasooka kugamba n'agamba nti eri nga likyali faint, nawulira ng'agamba nti in the east I have so and so, in the west in the north I will send Mukata. Then kati ekyobukatoliki ne kitandika nebibulirayo. Nze okwolesebwa kwange bwe ndaba ekintu mu mwoyo, shortly after kimanifestinga mu buliwo, kibaako obukakafu. Bwe ndaba ekintu mu mwoyo, shortly banga teriba ddene nekirabisibwa. Wayitawo ennaku ezi 2 omukyala Professor Makerere, saagala kumumenya amannya, naye bw'alaba akantu kano yankobera essimu, kubanga nina ekisa, by the way, Mukama yampa ekisa, nsabira abantu. Ekiseera ekyo nasabiranga nnyo abantu, especially balekicalazi b'e Makerere bano nga bakatuliki konko nga tebaagala nakumanya nti batambula naki, nti basembeza omulokole, naye nga obubaka buyita mu kereziya. Omusajja oli atusabira najjako ddi eno nga tuliki, kati omukyalo ono nga tufunayo Sande bweti, netugenda nga tulambula, tugenda mu mayumba ne tubasabira ng'obujulizi we buli, abakansa nga bawona. Wali omukyala wali mu kiwonvu Sapolo Kagwa, mu kiwonvu emmanga awo, bali bagenda mukubamu empiso mu liiso, naye nga operation yokka ya $6 million, nemusabira naawe. Omulala bali bagenda kumusala ebyenda, simanyi babyoze bakole batya biki, nemusabira naawe. Ndi mu Bakatuliki abataagala basookanga nakubuuza akukwatako, kubanga mbu bawulira nti abalokole bakukwatako balina emizimu biki. Katono nga abawa assurance nti ono takola ki. Oyo omukyala yennyini yali asomesa omwana ng'alina pesiseta kakuuma kabeera bakanisa atinga mutima gwasiizinga ne bamusaamu akantu ako, nga buli myezi 6 agenda e Bungereza. Taata we yali musajja musoga wa wano, omwana we nga bamuyita Bikusooka, naye maama we nga Muyitale, nga bagenda ne bakyusa akantu ako kakoleranga kulyanda nga liringa ery'essaawa. Namusabira nakola ki? Kati bwe yaddayo bamugaa nti awonye, ne bamugja ku ddagala, kubanga yeekubanga eddagala buli lunaku. Yalina consultant wano n'eri, kakati owa wano yasooka namugamba ne bakendeza ku ddagala. Bwe yagenda eri bamugaa nti lekeraawo eddagala, next time bwe yaddayo bakamugjamu bujja. Kati omukyalo oyo ng'amaze okufuna okwolesebwa kuno, yankubira essimu n'aŋŋamba nti nina ebitabo bye njagala okuwa. Neebuuza, bitabo? Nti ye. Nagenda nasanga paakinze ebitabo nkyabirina eby'Abakatuliki by'otasobola kusanga anywhere. Kati gwe weebuuze yava ku ki mukyalo ono nga Yesu si yamulagira, Mwoyo Mutukuvu si yamugamba nti ono muwe ebitabo, nga neetaaga okufuna information eyo ekwata ku Bukatuliki, kubanga nze saaliko Mukatuliki sirina kyemmanyi ku ki akwata ebyama. Naye mu bitabo byonna mulimu ekitabo kya peegi nga 4 kinene bwe kiti, kiyitibwa The Champions of the Rosary.
banaggwano basapuli kyafuluma 2016 nga okumaakinga emyaka 8 bukyanga esapuli etondebwawo kubanga yatondebwawo mwaka 1216 kaakati essaawa eno olina omukatoliki gw'osanga atalina sapuli kaakati abakatoliki bwebanga ye mother church abakatoliki bali abaasooka baasabanga batya emyaka 1200 nga tewali sapuli webuuze eyo sapuli yokka kaakati okay ne baŋŋamba Yesu n'agamba nti njagala owulirize eddoboozi lino the Catholics are a poisoned spoon kati mu nsi y'omwoyo the Catholics are a poisoned spoon abakatoliki kijiiko kya butwa the priests have started their own church batandisewo ekkanisa eyaabwe and left church work to me nze kati mu bukambwe n'agamba nkola ntya omulimu gw'ekkanisa sebo ku Lujamiiru ekkanisa ezoogerwako ziri mmeka zino Yesu zaayogerako ziri ezi ayogera ku kkanisa eyatondebwawo abasumba agamba ekkanisa eyaabwe abasumba ne bamulekera omulimu gw'ekkanisa emirimu giri ebiri bakuwadde omulimu mu ministry naye weetandikiddeyo bizinesi kati baleke omulimu guno bagulekedde Yesu omulimu omukulu beetandikiddewo ekkanisa eyaabwe ne yeebuuza ye akola atya omulimu gw'ekkanisa ekyokulabirako kyabasawo ali mu main naye n'atandikawo famasi oba kiriniki naye ng'ebiseera ebisinga abimala eri wano gwe gumusaza gavumenti kati ye kkanisa y'abakatoliki Yesu agamba the Roman Catholic Church is not his church tajimanyi agambye yatandikawo basumba abasumba beetandikiddewo ekkanisa eyaabwe betandikirawo ekintu kyabwe ne bamulekera ye kakati nze mu kulaba okwange Yesu bw'agamba nti bamulekedde omulimu gw'ekkanisa kitegeeza ye yennyini oba kale eddoboozi oba lyali lya Yesu oba lya Mwoyo Omutukuvu kyemmanyi Katonda ate nze sitera nnyo okwawula yenna amanyi Katonda ali ogwo kati nze ndaba abantu oba abeera malayika kasita abeera Katonda nze simanyi kwawulamu okuggyako nga neeyanjulidde naye omulundi gumu gwokka kitaawe bwe yagamba nga ntuma mu Bayisiraamu yagamba nti Yesu kakati eyo ne babeera abakatoliki Yesu agamba eyo ekkanisa the Roman Catholic Church si ekkanisa ye wabula ekkanisa eyatondebwawo abakabona kati bwodda mu history mu byafaayo bya Catholic Church ebintu byonna okusinza kwonna ennono zonna dogma zonna zisakalamento biki ebiri mu Bukatoliki tebyaliwo bintu babigunjawo era nina lisiti yonna nina ekitabo ky'abakatoliki kyokka tekiri abakatoliki tebali mu 7 churches these are Protestant churches kakati ekyabakatoliki kyo kiri separate abakatoliki mbalaga nti tewaaliwo Easter nobody celebrated Easter until 150 AD Roman Catholic babitandika kakati kubanga ekkanisa eyasooka Yesu eno last supper eri mu Buyudaaya is Passover so kati ba celebratinga nga Passover okutuusa Abaroma bwe baleeta ekya Easter gwe musambwa guli ogwe Babylon Easter genda wina esimu yiyo genda ku Google oteekemu Easter yes omukazi nze siyinza kujja wano nenjogera ku kamera ebintu ebitakola ki kakati ne baleeta kati Christmas olukiiko mwaka 325 lwe basaawo
Christmas okudetermininga nti Yesu yazaalibwa naye nga before that emyaka mingi nnyo Christmas balinga it was a pagan celebration nga baselebratinga season end of year kati baleetanga ebintu ne babijja eri ne babituuma ebintu ng'Abayudaaya bwe baddira ne babituuma erinnya ery'Ekiwarabu. By the way, these things are not new. Ebyali mu Bukatuliki bye byagenda mu Buyisiraamu. Eddiini yonna eri eki bazze bakyusakyusa bwe bati. So just as Catholicism is idolatry, kusinza bibumbe, n'Obuyisiraamu is idolatry. Idolatry kwe kugulumiza ekintu ekyatondebwawo. Naye kati bw'ogenda e Mecca ne mulwana okunywegera ejjinja anti oba togenze kubanga oli ye Katonda, yesimbo ya Katonda, era mizikiti gyonna gyetunuulira Mecca kubanga ye wali Katonda. Katoko si kusinza bibumbe. It's the same thing but given different names. So kakati tudde ku mulamwa ogw'amakanisa. So kakati eyo Catholic Church nebanga ina ekitabo ekyayo nambululira Abakatuliki bazuukire kubanga omulimu guno gukola ki guzuukiza kubanga tebalina mukisa gusoma bintu bino. By the way, ebintu bino bizibu nnyo. Katonda atuyambye buyambi mu mulembe guno n'aleeta social media kubanga kisobola agenda mu kanisa neŋŋamba nenjogera kyonna teri agenda kukikkiriza owulira naye kakati wano era ayagala awulire atayagala akole kati Katonda gw'anaayamba n'amugula amaaso. Information eyo omuntu aba ajagala agifuna agimuwa otya sokuyiseewaako omuntu aba ayagala information ye anti kati obutabo obulimu eyo information abufuna atya? Bino ebitabo gye biri 7 churches. Okalaba oli bw'ayagala asobola ku channel yo ngenda kulekera copies ayagala agifuna okuba ku atayagala soft copy. Soft copy yaki anti wala omuntu okubanga ali mu nsi zaawala mala okubanga ali wala akakati teba soft copy era kiba kitabo ogula kigule kitabo in form of a soft copy nga tasafuna hard copy ali wala nnyo. Anti kakati kiriwo ekiti ekitabo kino lwakuba sinabagenda waliwo omukutu gwe bayita Amazon. Kati ogenda n'oregistaringa ne Amazon n'ofulfilinga conditions zaabwe zonna ne bakiteekayo then n'obawa title. Oli agenda bugenzi ku Amazon na downloading ekitabo n'akola ki? Saazina ayagala hard copy. Hard copy nzirina. Era ayagala nga akubira gwe. Nsaba namba yo sibirina. Omukulu yalina ebitabo. Kakati oli bw'abeera ow'ejjinja nze mbeera Kampala. Ow'ejjinja byojja bisanga wano gwalimisa. Ngenda kulekera copy at least 10 for now. If more walimisa nofuna information eyo gye batakufa. Era nakirowoozezaako nti oba olina bookshop wetusobola okuteeka tusobola okubalagira. Tewali buzibu naye butwaleko ne mu Uganda bookshop. Nja kubutwalayo naye kati bino si bitabo. These are not commercial books. Jamiro okimanyi. This is prophetic. Kati obunabbi tebabutunda. Wabula oli ayagala actually I'm between ndi mu kudebatinga wakati w'okubugaba bugabe. Naye ate akatabo kana kafulumidde ku mutwalo. Waveeyo omuntu akubise nti captain sente zino kuba kopi 10 ozigabe. Naye okugamba nti kutunda kizibu nnyo. Abanaye weeveemu abantu bategeera amazima kwatagana ne captain akubeyo kopi nga 10. Tugabe gwe Mukama kugabirire oba osize mulimu gwaki mulimu gwa Katonda. Naye okugamba nti kutunda bitabo bino tosobola kubitunda. One, abatunda ebitabo bwe biti bw'aba musumba abagoberezi bekumpa bawalirize zimanyiike ekkanisa ezitunda. Oyinza ogenda mu counseling n'obuuza ekibuuzo nabagamba agenda ogula ekitabo kati nze atalina abagoberezi katamayina kisoma gwe bali kiguza naye nga gy'alina okukisanga
kati bwe batyo ebitabo naye banga kumpi bya buwaze. So this is not business nti kutunda bitabo baki. Era nze ndowooza kugaba bigabe Mukama yennyini akole ki, naye nga amazima gali nti nateekamu ssente okukola ki, okubikubisa. So kaakati ekitabo ky'Obukatuliki tekinnafuluma kubanga mbadde nkolekitiga ebintu by'Obuyisiraamu bino bintwalidde emyaka mingi kubanga biri diipu nnyo 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 nnyo. Byetaaga kubanga olina kuwandiika mazima. Waliwo abantu bangi nnyo abakola ebintu bino abakola research. Jukira we are in a third world country. Kati nze wano tewali na public library. Ne bw'ogenda Makerere tosobola kusangayo ekintu kye bayita information. So kakati we dig out with this information. Kati ng'ey'Abayudaaya. Abayudaaya bali very very secretive. Naye nina sources mwenzijja information yeno. Kakati okugitereeza tejjukira byakubikkulirwa. Katonda abikkula ekintu essaawa mulamba ayinza okulaga ekintu ssaawa eno n'osigala nga then n'akibikkula after 1 year. So kakati ebintu bino byonna bizibu. Obutabo kati 7 churches so far kekali ready. Ng'oggyeko ekyo okutumibwa kwange Mukama yantuma n'eri eggwanga amawanga. Nga bwe nagambye sitera nnyo kwagala kukozesa kigambo nti ndi nabbi. But by description ndi nabbi kubanga nabbi yoyo awulira ekigambo kya Katonda n'akizza eri abantu. So kati Mukama emabegako wali akalulu ka 2:21 kaali ka genocide, kaali kakuyiwa musaayi. Yes, nze nange saamanya naye nawulira eddoboozi misana saa 9 nga liŋŋamba nti remove the red color from the flag of Uganda. Nalowooza siwulidde bulungi ne liddamu ligamba remove the red color from the flag of Uganda. Kati flaga ya Uganda erimu kale emmyufu. Yes. Kati nze eddoboozi first of all nze nga nabbi nze gwe baali bagamba naye nali nsobola kugijjamu ntya. Olina kgenda buziba okutegeera ekintu ekyo kyali kitegeeza ki. Baali baŋŋamba nsabe negayirire nga nabbi bano bajona bayona baani waleme kubaawo kuyiwa musaayi kyali ategeeza. Kaakati yali yakiŋŋamba dda naye olunaku Bobi Wine bwe baamukwatira Luwukka wano abantu ne bafa musanga 2 abantu ne bafa. Omwoyo n'aŋŋamba nti walwa konze nalwa kukola ki nti walwa okola omulimu gwo. Yali aŋŋamba kufulumya katabo n'okusaba neneenenya n'ensiiba ennaku 10. Kati lunaku olw'omusanvu lwaŋŋamba okikoze. Emyoyo egibadde gijja okunywa omusaayi gw'Abannayuganda ogiggalidde ebweru. Nalaba mu kwolesebwa nga ngisibiddeyo era n'enfulumya akatabo nga ŋŋamba tewagenda kubaawo kuyiwa musaayi olw'akalulu. Era babuzavazi bagamba nti akalulu ke kakyasinze okubaako emirembe mu historia ya Uganda. Yadde ng'oke waliwo ebyali ebbalibbali eyo naye direct kunaku olw'okulonda kakola ki? Kaakati waayitawo wiiki 3 Bobi Wine agenda mu kooti ne baŋŋamba batuzaayo omulabe tanabakola ki? Era ekinaava mu kooti kyonna bwe banaasala nti Bobi Wine yawangula Museveni tagenda kuwaayo buyinza naye nga bali bamaliridde okwekalakaasa omusaayi guyiike ate nga Katonda kyatayagala kuyiwa musaayi. Bwe banaasala nti gundi Museveni yawangula bano nga bagamba baasaliriza kubanga powers behind Bobi Wine nga be basiraamu ab'ekibuli kye baamugamba oba mbutola ebyamawano ebyesirina kwogera ekyali emabega w'omukulu eb'ekibuli era baamugamba nti alina block of vote. Alina block of vote nakati ey'Obuyisiraamu block of vote musiraamu yenna agenda kuwa Bobi Wine akalulu. Kaakati ye ne bamuwa tasiki akunga abavubuka kubanga be balonzi bonna balijesaringe they turn up gende mufune national ID
ne bamugamba bo baatuula nga tamanyi na kumanya ye baamuliisa buliisa kigambo baamuliramu buliisi kubanga abasiraamu baagala okufuga Uganda naye bamanyi nti webasimbawo omusiraamu tayinza kukola ki kubanga bagamba Museveni Amin yali abayingiza mu Arab League era gye bali kati eggwanga lirina kutambulira ku sharia law naki naye naddala Museveni bagamba abatulugunyiza naye basimbawo omusiraamu kubanga batono tayinza kukola ki kakati ne batuula ne bakuba obubokisi singa tufuna omuntu bw'ati kisooka nga yeekolera dde erinnya nga apiiringa eri abavubuka kati bw'afuna block vote ey'abasiraamu which is about almost 15% or even more kubanga bano abalala tebajja kulonda n'afuna ey'abavubuka nga 60% which was really yakikola agamba singa abeera muganda akwata aka Buganda n'aba mukatuliki kubanga omukatuliki neggulu akola ki afuna ne Kabaale era kyayita mu kereziya ne kiyita Emmengo eri ekibuli kitudde Museveni yali talina wagenda kuyita naye waliwo omulimu waliwo gwe bayita Katonda kabaka w'abakabaka n'agamba tekiyinja kukola kaakati bwe yagenda mu kkooti bagamba tannapowa era buli ekinaava mu kkooti kyonna kuyiwa musaayi kakati nenfuna ekirooto nga ntudde bwenti neemeeza mu kkooti Supreme Court ono mulamuzi naye nga bakkaanyiza nti kulonda kuddibwemu kakati ono n'agamba ono genda mu maaso olangirire n'oli yantu n'olira bw'ati ngamba alimu mu makkati nga tamanyi n'anyenya omutwe n'agamba musango guno ngutidde kati nze eggulu ne liŋŋamba kapiteeni gw'osalawo gende mu musaayi oba mirembe bwe nazuukuka ne ngugoba mu nsi y'omwoyo ne ngugoba era tebaagusala bajjayo mujje ne bonna judiciary yayagala bagusale gusetinge president NRM yayagala bagusale balage nti baawangula nupo bayagala bagusale kubanga baali balinayo ssuubi omukulu n'akalambira kubanga omusango tegwaliyo ekitaliyo mu nsi y'omwoyo kati ogw'omulimu gulina nga nabbi Samwiri yatikkira Sawulo n'amugoba n'atikkira Dawudi kati n'ogwo ngulina kyova olaba Mukama yaŋŋamba nandaga Museveni gwalina okuwa obuyinza era nze mumanyi si Muhoozi si Bobi Wine saani kale n'ozoli mulabe bulungi era muliza bulungi abantu badde balinza okubewa ekigambo nti poliisi muntu nga bw'oteekawo opinion poll abantu bateebereze tayinza kufuna even 5%. Naye nga mirembe na Uganda tebalina kupapa mukama waffe kabaka w'abakabaka ekiseera sikimanyi wakatonda time is of no essence ebiseera byaffe wano si naye nga ggwe olaba bulabi ate si mulundi gumu n'akalaba emirundi ebiri olulala twali kololo nga Independence Day nga baserikale bonna bakuŋŋaanye bali mu kukumba nga bwe bakola nga balindiridde commander in chief eyajja yooli gwe nalaba nga bamuwa obuyinza so ebyo byonna nina obuyinza okukola nina mandate office eyokukola emirimu egyo office y'obunabbi yes ey'obunabbi kale oli mulabi mulungi era muweza mulungi wadde eri still hope oba akatuuka sooka osubscribing olayikinga ate osharinge Nisa hotelo mu kibuga Jinja wokka osobola okuba nga ate osanga ebyokulya ebyokunywa okusula n'ebintu ebirala bade nade nerabidde abayetaaga linki ya dreams and visions ine ebirooto obirota byobirabira okimanya wali abalota ebintu nakaya kumachanga tajjukira kwadde n'ekimu manyi oyo mulabe yalumbadde ewuwo ate awaliwo abazuuka ne bafunako obupapajjo nga tabija sitani akuba mu information y'amakulu n'osegaza story era omulala n'akuba offside so commenting nga abantu wetaaga liki tujja kuba nga ate tugikuwa tukyalina captain tugenda kwetololamu katono
nalongo wali ku kamera ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokunandoza tugende direct ku kanisa ezo musanvu kuba tubadde tulina zogerako naye ate Mukama n'aleetawo ekirala so byonna birungi amaaso ga Katonda katukomewo.